Buterevu ku BBS telefina eyaffe y'obwakabaka bwa Buganda kw'oli njagala kwaniriza ku telefina eno BBS nenkugamba nti osiibye otya munnange omulungi atulaba era awuliriza. Program eno eyitibwa Amaaso Ku Gwanga buli Lwakubiri omwanjuzi nze Stephen Dunstan busuulwa kwagaliza byenjagaliza. Program eno nga bw'ojulira Amaaso Ku Gwanga tukuleetera abantu nitwogera ku bigenda amaaso mu ggwanga abakola amawulire avunaanyizibwa ku mawulire abamanyi ensonga bakwatibwako ensonga. Twogera n'otwalamu ekyo kyoyandyetaazi kyotayagala nokirekera omulala mulirwanaawo yayinza okukyagala. Kutuusibwako bannaffe aba Harris International yo company egundidde engundiivu mu kukola ebyokunywa omuli Reham products za Reham ez'enjawulo zonna Harris International yezikola. Genda ogule Reham Cola, Reham Fun Time, Reham WhatsApp, Orange, Ona fruit juice, Ona apple juice, Rock Boom energy drink, n'amenya ki n'aleka ki, one coffee malt byakunywa birungi. Naye Reham mineral water ge tuliko olunaku lwaleero ge tugenda okunywako n'omugenyi wange agakolebwa ba Reham. Kugamba kimugenda ku dduka erikuli okumpi, supermarket ekuli okumpi, semaduka ekuli okumpi, kantiini oba wonna awatundibwa ebyokunywa ojja kisangayo Reham. Bw'otasangayo mazzi ojja kusangayo juice, otasangayo juice ojja kusangayo Reham Cola, Fun Time, WhatsApp n'ebirala bingi. Ekyo njagala kikwebaza nti okitegedde bulungi. Olunaku olwaleero nga sinatuuka ku kwanjula mugenyi wange nkujjukiza n'amazaalibwa ga baffe gakubaayo ku Lwokutaano olwa Sabbiiti eno mu ssaza lye ery'e Buddu mu Masaka wali Villa Maria. Ebikujjuko gye bigenda okubeera nga twebaza Katonda olw'emyaka 63 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ng'aweza emyaka ejja 63. Kigenda kubeera kijjubi, kigenda kubeera kiyitirivu, kigenda kubeera kisuukundiddwa ate nga kyamuyiika. Era ne programu zaffe ku Lwokuna lwa Sabbiiti eno ezisinga zigenda kukolebwa Masaka live buterevu nga tuli Masaka nga tukuweereza yonna gy'osinziira ku platform zaffe ojja kuba otulaba bulungi DSTV, GoTV, Azam, nigwendeseeyo Azam, Star Times, Free to Air n'abalala mwenna okusinziira ku mutulaba mu Facebook oba YouTube n'abalala. Njagala kutegeeza aba Friends of God Garments abakozi basuubuza n'okutunda amasuuti, amataayi, amasaati, engatto. Ky'oba okola kiri kimu oyagala okunyuma, genda ku Namaganda Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka oba akaroom F17 ojja kusangayo omukyalo ow'omwami Maxwell bajja kukolako bulungi ofuna amasuuti ag'omulembe. Sijja kulwisaayo olunaku lwaleero ngenze mu kitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa abantu ekya National Identification and Registration Authority mu bufunze bakifuula NIRA NIRA. Naye nkugirayo omwogezi waakyo tusobole okwogeragazaganya naye tumanye biki ekitongole bikikola, kivunaanyizibwa ku ki, kikola ku ki, kirina bunafu ki, kirina maanyi ki. Oluvannyuma tunaddayo ne tutegeeza abalala. Omwami bamuyita Michael Muganga ye Public Relations Manager wa Officer wa NIRA. Nkwaniriza nnyo amyuka omwogezi nkwaniriza ku telefina balamuseeko abatulaba ku telefina balamusizza. Nfunye omukisa okujja wano mu studio za telefina amakulu asibeerangako wano era neyanziza okumpa omukisa ogwo. Oli wa mukisa ng'ali bwengo kubanga eno studio yemu si yemu yekyasinze mu ggwanga Uganda. Awo naye nungi sijja kuwakana naye nga mbaddeko mu studio nyingiko naye studio makulu era yanjawulo. Webale kusiima omukungu awulidde, wekitiibwa awulidde ne baffe gyali mu lubiri lwalamula alaba. Myuko omwogezi wa NIRA webale corporate shirt enyumidde nzikirizibwa nange okugifuna n'enyambala n'ennyuma bwe nti oba za staff. Kakati waliwo ezetuwa ba clients kwegamba waliwo ez'abakozi kati waliwo n'ez'abantu abalala kwegamba otumbula omutindo opromoting ekitongole oba ng'ogenda eyo oli mu tawuni balabe NIRA. Njifuna ddi? Ojja kujjayo enkya sebo nja kufunira akatishaati akamu abavubuka mumuyita bu fitting nange fittingire omukungu muyingo ne Sembajjo tebangoba nti nsabidde ku mpewo nedda. Kakati njagala mu bufunze ombuulire si mu bufunze mu bigambo ebyangungu omuntu wa Ssaabasajja Kabaka ali e Villa Maria kigenda okukuliza amazaalibwa ge ali e Rakai ali mu bitundu bya Uganda byonna ayagala kumanya
awulira NIRA ekitongole kya National Identification and Registration Authority tugayire mulimu ki omukulu gwe mukola mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati kansooke n'okwoyozayoza omutanda ku mazaalibwa ge agagenda okubaawo nga nnaku z'omwezi 14 Lwokutaano luno era n'abanira tujja kubaayo n'omuddala gwaffe nga tuweereza abantu information ekwata ku kitongole kyaffe kubanga NIRA tulina offices buli district ya Uganda yonna gye muli essebo era ne Kalungu gye tuli district registration office ajja kubaawo ne mu myuka we niweewaawo ne regional registration officer kwegamba NIRA tuddeyo ku NIRA byebiki NIRA kya kitongole si kikulu nnyo kitongole kikyali kito NIRA kitongole kyatondebwawo gavumenti nga kisikira mirimu gy'ekitongole kirala kya gavumenti oba yali project nga bagiyita National Identity Card Project. National Identity Card Project yatandikibwawo nga 2014 nga omulimu gwe yali eyolekedde okukola ogw'amaanyi twali tugenda mu bululu awo ng'omulimu gwali gwa kuwandiisa bannayuganda ab'emyaka 16 n'okweyongerayo waggulu tusobole okufuna register nannyo eyali erina okukozesebwa electoral commission mu kulonda naye eyo yali project omanyi project zibeera n'ekintu ekigere n'ekiseera ekigere n'ekintu ekoma bweti n'ekintu kyerina okukola target naye nga gavumenti kyeyali eyagala okukola kyeyagala oba kyekoze ng'NIRA yatondebwawo nga 2015 mu mwezi gwa March etteeka lya Parliament era bayita Registrations of Person Act 2015 so mu mwezi gwa March NIRA officially netondebwawo n'etteeka eryo lya Parliament kwegamba nesikira omulimu gwa project ID project gwe yali okoze ate neddamu neegaziya emirimu gyayo nga bwagibweebwa bwa government so NIRA lwaki yatondebwawo ebitongole mu nsi byonna ebikola emirimu ng'ejja NIRA biba bivunaanyizibwa okuwandiisa abantu bifune data w'abantu b'eggwanga lyonna limuteeke mu kye bayita national register era omulimu gwa NIRA ogusooka kuwandiisa abantu babawe namba zetuyita nini tubawe national identity cards tubeere nga tuzabujja national register abazaalibwa tubongeremu abafudde tubajjemu kwegamba nga gavumenti nga tenatondawo NIRA waliwo ebitongole era bikyaliwo nakati naye kati ebingi bijja mu NIRA waliwo ebitongole biri nga data omusanga eno neeri eba immigration balina data abatambula abagala passports abagala certificates balina driving permits nga Ministry of Transport ng'ino waabwe ogende eno mulago bakubuuza gwani ozaalibwawo myaka emeka abo nga balina data owaabwe banks ozaalibwawo mukyala wani ulivudwa balina data owaabwe kwagamba kati government negamba tulina okufuna ekitongole kimu ekinaafunanga data w'abantu yenna nga kimutereka w'abannayuganda bonna public service bwebe eyagala data ekwata ku bakozi baayo egende mu NIRA Communications Commission UCC eragire emikutu gy'amasimu titwagala data w'abantu emikutu gy'amasimu gino weewala gyali giwandiisizaako abantu nga bawa sim cards naye kati ekitongole kirina data ali credible gwe tuteke ekitongole kya government ekyatondebwawo ekirina okufuna data gwe muna verifying NIRA Electoral Commission mwagala kulonda muli mu biseera bya kulonda data mmujewa temuddayo eri kuwandiisa abantu mwagala myaka 18 n'okweyongerayo genda mu NIRA so NIRA yatondebwawo okukola data okuwandiisa bannayuganda bawawe national identity cards oba zetuyita ennangamuntu twazikazaako kateri ennangamuntu kwegamba nga buli kitongole kyonna buli ministry yonna buli agency yonna buli ebitongole bino byena kyewa nga byagala data bijja mu NIRA
Webali nnyo kulambulula na kutegeeza apuliriza naye akanenga tako yono Amaaso Ku Gwanga okuva mu NIRA. Akati okuwandiisa bannayuganda okufuna data waabwe. Bannayuganda otegeeza ba myaka emeka baggwanga ki bafumbo si bafumbo. Ekisooka etteeka litulagira oba mandate tukirya mu Luganda. Etteeka litulagira nti muwandiise abantu bonna abannayuganda kaabe nga yakazaalibwa. Kaabe nga alina emyaka 10 yenna alina okuyingira mu lukalala lw'eggwanga. Omuntu era etteeka litwongerako n'omulimu omulala. Weewaawo tetunagutandika bulungi, twagutandikako mpola mpola. Tugenda kutugubumbabumba tujja kugwanjulira eggwanga bwe gunaaba gutandise. Etteeka litulagira nti abagwira bonna abali wano mu Uganda nga baliwo mu mateeka baliwo bayingira mu bulambufu kwegamba kikolebwa ekibakola wano kimanyiddwa balina okuwandiisibwa ne tubawa kye tuyita alien identification numbers ne tumala ne tubawa alien identity cards. Wote tubawa national identity cards tuziyita alien identity cards. So we twatandikira nkugambye twasikira emirimu gya national ID project. So kati wenjogerera omwaka oguwedde kutandika n'omwezi twatandika mu mwezi gwa mukaaga kutuusa mu gwa munana batwongerayo n'emyezi 2 twakomerekera ddala mu December. Mu kitundu ekyasooka twali tukiyisa okwewandiisa okw'ekikungu oba mass registration. Twatandika ne project ya national identity card nga tuli ku byalo tuli kumiruka. Twagenda okukomekereza mu kwewandiisa okw'ekikungu nga twakawandiisa abantu abasuuka mu bukadde 12. Kati lwe twavaayo kati twagenza okuwandiika abaana ab'emyaka 5 kudda 16 twakikola kumala myezi 4 omwaka ogwaggwa twamale mu December. Twabasanga mu masomero. Abatasoma kitegeeza temunabawandiika. Abasoma tetunabawandiika naye tujja kubanga nkugambye nti buli Munnayuganda yenna alina okuyingira mu lukalala lw'eggwanga mu national register. So twawandiisa abaana abasuuka mu bukadde 10. So eri emabega twali twakawandiisa abantu abasuuka mu bukadde 17. So kati mu data yaffe tulina abantu abasuuka mu bukadde 27. Data w'abantu Abannayuganda abasuuka mu bukadde 27. Kwabo abasuuka mu bukadde 17 bafuna dda ennanga muntu zaabwe. Ssaabasajja Kabaka mumuyina ayina NIN oba temunnamuwandiika nkutwala ebbanda. Twamuwandiika era twajjako ne wano e Bulange Katikkiro n'atwaniriza mukulu alonda Mukama bwe yajjulira mu nsi muno twali naye ne bakubaganyako birowoozo era twasiima nnyo CBS ne radio za Buganda omulanga gwe zatukubira enduulu gye zatukubira kwegamba radio ezo zekimu ebintu ebyatuyamba nnyo okuwandiisa abantu omuwendo ogwo. Si kya bulijjo nti osanga registration of people mu nsi yonna obijuza okugenda ku mukutu gwa internet n'awalala si kyangu nnyo okusanga nti mu bbanga lya mwaka gumu muwandiisiza abantu abasuuka mu bukadde 17. Muyina biodata waabwe, muyina ebifaananyi byabwe. Abantu abasuuka mu bukadde 17 bafunye national identity cards. Si mulimu mwangu naye tugezaako gutetenkanya naye nga weewaawo waliwo omanyi si mu Uganda wokka abantu abamu abangi batera nnyo okutejumbira mu kintu gavumenti kyekoze eki kyegambye nti guno omulimu tugukola sebamanyi nti namateeka weegali. Kwegamba etteeka eryo Registrations of Persons Act bw'olisoma oba omenye mateeka bw'oba nga oganye okugenda okwewandiisa oba omenye mateeka bw'ogaana okugjayo ennanga muntu yo oba omenye etteeka oba omufu kubagamba emirimu emirala gye gyatuweebwa ejja civil registration oba okuwandiisa abantu okufuna ebbaluwa ez'obuzaale n'ebbaluwa ez'okufa naye egyo emirimu bagijjayo mu URSB kubanga gikwataganya naki nakyo mukikola esebo mutegeera muti abafudde wandibadde omulanga gwe nanyini mufu nenga gundi yafudde era kyembadde nkugamba nti lwakuba amateeka abamu abantu abangi baba tebanalitegeera teteeka weeriri kubanga etteeka ligamba nti omuntu bw'afa n'amala emyezi 3 nga tomunamulanga ogwo guba musango naye kwegamba kati nga NIRA tetusobola kukwata nyondo tugende bino buli omuntu awandiisiza mwana we n'omwana we bw'azaalibwa tasaanye kumala myezi 3 nga tanawandiisibwa
bagita birth registration. Birth registration eyo mudwaliro bakuwa akabaluwa ka mudwaliro bakayita birth notification record. Kati ako kolete waffe munira. Sorry. Netukwa tuina na offices endala. Netukwa kye tuyita birth certificate. Kwegamba bino ebintu byonna biri mu tteeka lino. Kwegamba kashika short yako etteeka eripya lino lye twogerako erya Registration of Persons Act. Teri kalimu. Naye nga kakuyamba okufuna birth certificate yenu. So oli bw'abeera nako takasula n'agamba nti kano bagambye tekakyakola. Ako ke kakuyamba okufuna birth certificate. Right. Endagamuntu ennangamuntu endagamuntu ennangamuntu ID kakati ennangamuntu njifuna ntya by virtue of being registered I qualify for ennangamuntu bobeera muwandiise buli muna Uganda yenna kasitoba muna Uganda muzaale citizenship by birth kikakatikako wewandiise ofune ennangamuntu oba endangamuntu nga tuli mukyaku wewandiise okwekikungu kanzireyo katono emabega twalina akakiiko twakayitanga village verification committee nga katulako LC wano katulako omuntu omukulu ku kyalo katulako government gweyita piso oba parish intelligence office kwe kwali n'abakungu bafa ababiri abawandiisanga ku kits so abakungu bano ab'oku kyalo be baali bamanyi ani munna Uganda atali munna Uganda kubanga ffe nga nnira tuyinza obutabeera na capacity kumanya nti ono munna Uganda oli si munna Uganda okujjako tweyambisa obukiiko obwo okusunsula mu bantu era abantu bangi abantu abo bateekangako comment abantu ngulusi gatogimanya gamba ono tumuwandiise naye muddemu mumwekebeja kati oyo twamuyitanga tulabe ebikwame mukwatako jasibuka oba munna Uganda kakati bwe twavaayo kakati kiweetaagisa baluwa ya LC abantu abamu bagamba ba LC tebaliiwo simanyi tekiri mateeka naye gye bali era bawa abantu ebiwandiiko era n'ababanka babikozesa n'aba immigration n'abakooti bakyabakozesa so olumala okuwa ebbaluwa ng'eyogera ku buzaale bwo musajja muganda wa kika kino abazadde be gundi ne gundi bwe baba nga baafa era ebbaluwa eyo bakiteekemu LC ateekeko stamp oba talinako stamp ateekeko ennamba ye y'essimu olidde ebbaluwa eyo ogitwale wa district security officer kubanga bino bye bitongole bya government fe bye tukozesa okutuyambako okusunsula bano abannayuganda n'abatali bannayuganda so diso ajja kuteerako stamp akusayiningireko eyo ebbaluwa ye number 1 requirement kyetaagisa ekisooka oyinza okuteekako ebirala kakati bwobongo olina abazadde bo bewandiisa kati abantu ngambye tulina abantu kumpi obukadde 27 mu register abakadde 17 bafuna dda national identity card zaabwe so bafotokopinge nga abazadde bo bafotokopinge national identity card zaabwe bazikuteereko kakati abo babukakafu nti ddala okubanga omuzadde yakuwa obunaggwanga oba kuba muna Uganda omuzaale muzadde wakakasiza so ekyo kyeweetaaga kati bw'oba obifunye ebyo genda ku district buli ku district ya Uganda tulinawo registration office eyanira enyingi tulina aba electoral commission tutula nabo mu offices ezimu kubanga we twatandikira ekitongole ekyanira nga tetwalina capacity ya kupangisa mayumba gaffe naye kakati ye bujja tujja genda kutuuka mu gwokutaano nga districts enyingi tulina offices zaffe so ebituwandiika ebyo byotwala ku district ne bakuwandiika ne bakugamba ddirwa okimennanga muntu waaliwo enduulu in the run up to the 2016 elections 2016 nga tugenda mu kulonda lwomwatandikira okuwandiika abantu abannabyabufuzi ne bagamba banida Museveni ataddewo okuwandiisa kati bagenda kweyambisaawo okubba abantu bannanga abamu temwewandiisa some mobilized against the exercise nedda kati ekyo mwakikomyawo mwayambako mu nteekateeka kyannaku nnyo nti kubanga wabiwulira byo nabiwulirako kyannaku nnyo ogamba nti buli project ya government oba mulimu gwa government gwonna gwereeta bagulabiramu ebyobufuzi kugamba kati nira yali tewandiika balina remboka oba FDC oba DP yali tebuuza nakubuuza by the way tetukubuuza tekiriiwo wabula pozi olwa electoral commission tuteekamu akawaire akagamba nti wawe oyagala okulondera owulidde so that wetuba
data nga tumuwa electoral commission bategeere we banajja data wa polling centers bo bayinza okukyusa aba electoral commission ne bakukyusiza naye nga wali mu original form ye oba okataddemu naye tetwabuuza kwegamba kyali kyannaku nnyo ogamba nti baali babiteeka ku ebyo naye nga NIRA yatondebwawo oku consolidating data wa Uganda ekole national register ate omulimu gwayo omukulu kubeera ng'ezza bujja national register eno ekintu ekyokubiri ekyeyalinga data ne MDAs oba ministries departments ne agencies so that ezeetaaga data zireme kudda eno neeno oba kutawaanya omuntu dda eno neeno nga otwala butwazi identity card yo era kati bwe tubadde mu by'amasimu waliwo ekitanaterera bulungi kubanga ebitongole by'amasimu tebinafuna byuma bye twabagamba bafune oba UCC bye bagamba bafune ebisoma card zino olidde so bazita card readers twabawa specifications bamanyi byuma kibi beetaaga era card eno kati n'abasula sim card zaabwe ennaku zino bafunamu obuzibu kubanga UCC yateekawo ekiragiro olwangu kubanga abantu babadde bagula sim cards nyingi ziri mu saturation teziriko bannanyinizo omuntu no tracking na simu n'ogifuna so UCC nereeta enkole negamba telecom companies verify with NIRA bani abaina cards zino sim cards era kuva mu Gwomusanvu last year gwe twatandika mu Gwomusanvu mu Gwokutaano kubanga bagenda bongerayo UCC yo mu kutandika yali ebawadde wiiki emu naku musanvu naye ate government eddamu neyongerayo prime minister nayongerayo emyezi ebiri ne baddamu ne bongerayo so twa verifying kumpi I'm sure 95%. Right. Twamala okuverifyinga simu zaabwe waawo abalala bakyalinamu obuzibu batonotono bakyalinamu obuzibu bagamba esimu yange bagisalako ate nina kaadi oluusi namba yagitayipingamu bubi oluusi erinnya yatapingamu bubi so naye abanira kyenjagala okutegeeza bali abatulaba abanira tetuswitchinga off masimu oba tetugazzaako ogwo si mulimu gwaffe omulimu gwaffe kugamba nti muganga Michael yeewandisa ina nini bweti ffe tulaba mu system yaffe tugamba nini mweri mutuufu kati gwe amasimu go ng'okola ki oli bw'aba alimbye tugamba eno nini tetugina era twasazamu nini ezisuka mu kakadde kamu n'ekitundu ate ezo nga ncupuli okay weewaawo abaddala okay ze n'ebicupuli byalimu naye ng'abalala oluusi bambi baziwandiika ku bubi nga wali wanu ng'ateekako I oluusi wali 0 ng'ateekako O ate nga ebyo tebiriimu mu nnini nga tegamba nga sensitization tebamanyi bulungi nti olina okuteekamu nnini bwoti ne bwoti waliwo kulike siginaano waliwo nini waliwo nawabeera C something eyo nini etandika ne CM oba CF eyo CF eyo ye national identification number kwegamba enamba eyo system yegikuwa enamba eyo bwe bakuwandiika olina stage gy'otuukako ku system ng'omaze okuyita bya citizenship verification ng'omaze kwegamba kaadi erirwedde kukolebwa kati system ekuwa national identification number eyo kwegamba eyo mu luzungu bagiyita unique identifier tewali mulala yenagiyina era yo ne bw'olifa baligijjamu mu system tewali omulala gibeera nayo waliwo akalala akanamba ku kaadi yago tukayita document number eyo kagamba document erina enamba eyo kati wegisuula n'oddayo okufuna endala eyo document number ekyuka naye nini tekyuka right ngenda kukola ku nsimbi n'okunywa ku mazzi ga Reham n'owota wano nga amaze ogenda mukummulako njagala kwebaza Amaaso Ku Gwanga tukyalinayo okutuuka ku ssaawa 3 wetunaabateera abo tukomawo ajja kumbuulira nti okufuna endagamuntu owaayo sente meka isasulibwa sente meka owaayo dola owaayo siringi oba yabwereere tulaba tovaawo bye tugenda okuddamu nga tukomyewo ku BBS telefina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda kwoli programu eno eyitibwa Amaaso Ku Gwanga omwanjuzi nze Stephen Dunstan Busuula njagala kwebaza okuba ng'osazeewo okutambula n'okumanya balaba telefina batambula nakumanya Harris International bateekamu ensimbi bakola byakunywa bya Reham Cola Reham Fantime Reham WhatsApp mulimu ona Apple Juice ona Amango Juice Reham Mineral Water ne Rock Boom Energy Drink n'ebirala bingi waliyo Orange Juice n'ebirala nfaafa genda ku duka erikuli okumpi bagenda nti njagala product ya Reham njagala kyakunywa kya Reham
byakakasibwa ekitongole ky'omutindo Uganda National Bureau of Standards bili certified kwegamba abonywa karihamu ako kajja kukola bulungi era tojja kwejjusa tekali nunkenyera yonna. Njagala kujjukiza aba Friends of God Garments bakafulu mu kutunda amasuuti amasaati okupangisa wamu n'okukwazikamu osasula ensimbi ne bakwaziko ine embaga oyina mukolo kikwanjula genda bakupangisa amasuuti oba amataayi oba engoye zonna ku Friends of God Garments. Nekujjukiza amazaalibwa ga baffe g'emyaka 63 gali Villa Maria mu Buddu ku lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti eno. Mu studio nyina Amaaso Ku Gwanga On omwogezi w'ekitongole kya NIRA National Identification and Registration Authority gwetukuganya naye ebirowoozo. Pozi njagala kusaasira famire ya mwami Ntaganda Dr. Ephraim Ntaganda mukyala we Monica Ntaganda afiiriddwa taata waabwe Delmas Augustine afudde mu Uganda Heart Institute emulago lwaleero. Mwami oyo yasooka nsambyawo ne mulaba wadde bamulifaninze emulago mu Heart Institute afudde emisana ga leero tuli kyebandaawo wabakumya olumbe ekyebando maka ga mwami Ntaganda omugagga mu kibuga. Kakati Michael, yes sir, sente meka okufuna ennanga muntu? Okufuna ennanga muntu esooka ya bwereere weewaawo si bwekiri mawanga amalala bwekiri kubanga esooka otegeeza ki? Esooka kaadi national identity kaadi nga weewandiisa mulundi gusooka byeweetaagisa biri binjogeddeko ebbaluwa yo LC diso n'agistampingako ekyo kyokka kyeweetaagisa era olindako kumala omwezi nga gumu kaadi yo neegenda ku district gye weewandiisiza. Tuli ku districts zonna eza Uganda ne division etaano ez'e Kampala, Lubaga, Kampala Central, Makindye, Nakawa ne Kawempe ne ku district headquarters. So naye kaadi eyo bw'oba ng'ekuguddeko oba eyonoonese oba emenyese kakati awo tuba tugizaawo awo osasulayo akasimbi naye ezo sente za gavumenti za musolo si za NIRA za gavumenti sente ozisasula mu banka era kyova ozisasula mu banka sizireeta kololo nedda zigenda mu banka era tewaba na mukungu yenna owanira gwowawadde ennusu n'emu so zitwala mu banka n'ogamba osasulira kaadi ye yabuze bakola assessment ne bakuwa receipt ya $5,000 waliwo form eya replacement gyojjuza n'oteekako receipt eyo kakati awo ejira ekololo kwa replacements tubadde tuzikolera naye kati tutandise okugenda mu districts endala nga Arua, Gulu, Karamoja, Mbale, Mbarara, Kisoro, Hoima, Fort Portal n'awalala kwegamba tutandise okukolerayo replacements. Tubadde tuwandiisizayo buwandiisa naye nga tetuzakweza abazisudde oba ezibiriramu obuzibu. So kati kaadi jozaako ngeri ekubuzeeko awo wosasulira naye kaadi esooka yabwerere. Waliwo abantu abakola mu photocopy mu ndagamuntu nga naganzige ndagamuntu yawe bijja kubeera nga waka n'atambulanga ne photocopy kiyamba oba tukana bagala twagala original. Abantu bwe basanga nga kaadi weekubulako batawaana oluusi okufuna endala ate tonteekamu n'akasente $5,000 size sente entono tibuli omu yenna akoze eki azifuna mangu kyebava bookyamu ne batambula ne zino ezibookyamu naye bw'oba ng'ogenda kukola official transaction oba ogenda kugenda mu banka oba ogenda kugiwaayo bagikebera oba kugula simu card oba kukuba kalulu oba kweyogerako mu ddwaliro oba waona gy'ogenza okukola omulimu oguli omutongole genda ne official national identity card original. Naye abamu baagala gamba waaye kantambule ne kano naye bw'oba ng'ogenda mu banka tambula n'eri kati eno idea mwe yeeraze mu ggwanga nti principal identification document. Tulina abamu twasoma ebiwandiiko byaffe biriko mannya malala ne tutandika ne tukula ne tugattako amalala mu kwewandiisa ne tuwandiisa n'amannya ge tulina kaakati nga ku biwandiiko biri kwaliko malala olumubiraane mu kkooti muntu lwaki tebifaanagana biki abantu bawa magezi ki ku ekyo. Kaakati abantu bangi bafunye ekizibu mu ekyo. Oluusi abantu oba bali tebategeera bulungi nti eno document yejja okubeera nga ye mother of all documents zoyina. So abamu n'ateekako amannya ge bamuyitanga ku kyalo oluusi ge yeeyitanga nickname. So kibakoseza nnyo oluusi abalala
okay bafumbiddwa mukyala ayagala kuteekako linnya lya bbaawe ate documents ze linnya lya bbaawe teririiko so nanyo mu public service twasangayo abantu bangi basanga obuzibu bungi amanya agali mu public service sigegamu agali kunanga muntu ye so abo bafunamu obuzibu naye oba okyusa kwegamba kaadi eno waliwo amateeka agagifuga bw'oba ojja kwerinnya oba oyongera kwerinnya oba oyagala kukyusa amanya agaliko waliwo ebiragiro ebyokukyusa amanya okola kye bayita deed poll oba olayira mukoti mu balooya owulidde looya nakukolera ekiwandiiko bakiyita deed poll n'ogenda mu gazette ate government gazette ekiwandiiko kya gavumenti kye balangiramu nti kuva kati amanya gange sikyali Muganga Michael nduusi bampita Muganga David ndi musajja wa bwongo tuufu ebyo byo kati byo ate kati ezo sente ezo z'abalooya ezo si zaffe naye amateeka galagira nti bw'oba okyusa erinnya official olina okuyita mu mitendera egyo kwegamba eyo yekalubirizamu abantu kubanga bakirabanga ekiwanvu n'abafumbo nti oli yalina maiden name kati alina marriage name kwegamba waliwo fomu yaffe eyo bulaba eriko ebintu bingi eriko surname eriko other name eriko given name eriko maiden name eriko previous name so kwegamba twakolako sensitization naye abantu bona tebakitegeera bulungi ti erinnya kyowandiise maiden name ne mu previous name erinnya eryo lija kubeera ku data yo naye ku card terijja kubaako naye abamu nga bawandikayo maiden name n'agamba erinnya lyange naliteekako ogenda okukebera nga liri mu previous name so nga ate nga tulowooza nti lyoyita previous name tokyalikozesa naye lyali linnya lyo so naye emitendera weegiri w'okyusiza naki kyokyusa naye nga twafunamu obuzibu naffe nanyo abantu ba public service gavumenti era kintu kyesogeddeeko lwaki yali eyagala kukola data sente emu twagenda okusanga nga gavumenti yasaasaanyanga ensimbi mu gosi nga mpitirivu twagenda okusanga mu public service sina mizimu ng'omuntu omu bamusasula $2,000,000 ali mu poliisi bamuyita Muganga Michael ali mu Ministry of Health bamuyita Okero Francis emisala gifuluma nno agifuna gyombi naye nga muntu omu kwegamba bwe twagata ne tuwandiisa abantu public service negamba okusasula omusala olina okujja wano nenanga muntu yo nembikalubya nemufiriza abantu bangi nebagenda okusanga nga oluusi ebipapula bye yasomerako bibyo biri manya gago nze ku kyalo wonna bamanyi nga Muganga Michael naye officially mu public service amanya malala nnyo ng'ebipapula byasomerako bya muntu mulala kwegamba bagamba kati kati ebyo si byaffe kati awo tugamba wayi oba walimba ebyo gendo binyumize police criminal case so kakati government cleaninga ne payroll zayo cleaninga data wayo yes sir producer ajja kumpa aya masimu emu 2-3 bannayuganda bakobuuzeeko era nga bwe gajja njagala kugamba nti muyina ideas tannaba kunonebwa bantu gye ziri nyingi mu store zammwe gye ziri nyingi nannyo oba kiki abantu abali mu matawuni nga Kampala ne Wakiso twandibadde tulowooza nti oba abantu abadde soke tubafune hello yes ebo oli ku telefine yaffe omuntu akkirizibwa okuwandiisa emirundi ebiri newandiisiza Masaka ne Nakaseke yegwani ebintu bibiri ono wakakosi ne Semuto munase muto abuuza okuwandiisa emirundi ebiri webale ku telefine ko olinnya bamanya Egesa Luwero yesebo buuza mbadde mbuuza nti lwaki kati bateeka obukambwe bw'amaanyi omuntu ogenda okufuna endagamuntu obukambwe butya kati ng'eruweero we bawandiisiza otuukayo ng'omuntu mukambwe nnyo waliwo omusirikale ayinza okulemesa n'okukola kikuleese nga mukambwe kale Mike awulidde webale ku telefine ko oli sebo banyabo nange bwento ani ono oli luddawa ku Mwenda Bulenga olina kyobuuza oba kyogamba
Sebo. Mbuuza olina mukyala wange yeewandiisa abeera mubende naye yakatambula emirundi n'emirundi naye nga ndaga muntu tagifuna asooka n'agendayo amanya agiriko naye ng'eriko ekifaananyi kya muntu mulala naye nga buli olukyagendayo naye nga tewali kyafunayo kati aba ayinza kukola atya. Weebale Ssettuba Ibulenga. Mike akifunye ku telefayina kwoli Ssebo. Kale Ssebo nze Busulu ate ggwe. Joseph Embiko kyoteesa. Kale kyebasembuuza ndaga muntu yange yagwa nkola ntyo gifuna era musasula ssente mmeka era ngifunirawa. Weebale Joseph Nambiko kitegerekese. BBS hello. Oli ku telefayina yaffe Ssebo oba nnyabo? BBS hello. Ssebo. Ssebo genda maaso. Kendeza ku TV yo tuwuliziganye. Oli Jinja buuza. Wangi? Otwala sente mmeka kufuna? Birth certificate. Banga ki? Kale webale. Oli ku telefayina yaffe Ssebo? Oli ku telefayina yaffe BBS? Ssebo amanya? Ani? Segawa kyoteesa kyogamba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, thank you. Everybody know. Ampayo mwasembayo. Wewe ideyo. Kale tugende nawe. Everybody know producer. Omwami asooka abuuziza nti nyinza okwewandiisa emirundi ebiri. Tosobola kwewandiisa mirundi ebiri. Mpozi nga tukugambye nti data wo aina engeri gye yakyankala muntu yaterera ddamu weewandiise naye ne weewandiise emirundi ebiri era sisitimu yaffe ejja kukugatta kubanga tosobola kufuna cards bbiri kino tuva tubajjako ebinkumu byonna 10 otegedde weewaawo waliwo project eri pilot project nga national ID card tetatandika waliwo abantu beewandiika nwanyo abakungu ba gavumenti ne baba ku kaadi balinga abantu nga 4 naye kaadi ezo lwamala okutandika okuwandiika mu project netugamba zonna bazize kubanga waliko improvement ku project eyo so tosobola kwewandiisa mirundi ebiri. Okay, egesa. Omwami omulala agambye nti abantu baffe bakambwe naye kati tewali kitongole nti kitraininga abantu nti mugende mubeere bakambwe. Kababe n'abamajje oba n'abapoliisi waliwo engeri gye balina okutwalamu abantu. Eyo aba muntu kinoomu. Si polisi ya naye nga njaba wa masimu wano bw'osangayo nga omukungu waffe mukambwe oba takusavize nga wandibadde weetaaga otukubire ku ssimu eyo. Ssettuba Ibulenga omukyala atambudde tanafuna ID. Kwegamba waliwo kino kanfuna omukisa okukiranga tulina koodi y'essimu kino tekisira mukyala wa Ssettuba kyeyeka waliwo onyiga star ku ssimu yo star 216 kadaala oba hash star 216 hash kakati awe ejja kukusaba amanya go gateekemu ekusaba ennamba eri ku kipapula kye twakuwandiisizaako bagiyita application ID number bw'ogiteekamu ekulaga byonna oba oyagala nini egikuwa oba oyagala kumanya kaadi weeri ekuwaawo ejja kukugamba bwebanga tenafuluma era ejja kukugamba tenafuluma kwegamba omwami Ssettuba omukyala wo bagenze mubende nga tagisanga waliwo njabbawo essimu
ogikubeko tujja mukeberera tulabe lwaki oba teriyo. Joseph Mbiko idea buze tugifuna tutya wadde kyogeddeko ne mu ndiri mayaka yakajja ku telefone ogenda ku police bwebula kaadi yo bwebula nanyo buno obumenyi bw'amateeka obungi kubanga ne kaadi zikati zino abantu zibafunirako sim cards ez'amasimu nga bataddemu nini oluusi balondanga enamba z'abantu ne bati kubanga ffe tetumanyi nti ebuze naye bweba ebuze n'ogiranga ku poliisi nojje waffe n'ogiranga n'ogamba kaadi yange ebbaluwa ya poliisi yiino kaadi yange yabuze eyo kaadi tugiblockinga oba tugisazaamu kakati awo osasula mitwalo 5 mu banka n'olyoka process y'okuddizaawo neddako. Steven Jinja yeewandisiza Fort Portal oyesega Fort Portal yeewandisiza Fort Portal naye tosobola gye weewandisiza ku district gye weewandisizaamu gy'ofuna national identity card yo era tojja kulimba nti weewandisiza Fort Portal toyagala kuddayo kati ogende Nakawa era system yaffe ejja kulaga ono omuntu yeewandisa kaadi ye eri Fort Portal tujja kugamba ogende Fort Portal gikime kaadi okufuluma kyandibadde tekitwala bbanga lisuuka mu mwezi weewaawo wabula kulimu nga bye mbadde ngamba oyinza okuba nga waliwo stages zeyitamu kati nga byengambye ebyo byebbaluwa ya LC ebyasayinira za diso oluusi abantu bajja nga tebabitaddeeko kakati eyo kaadi tejja kufuluma kwegamba oyo waginoonya tujja mugamba kino ne kino tewakiteekako kakati wagaddamu obireeta ate nebito bizaayo mu system kakati awo ekaadi eyinza okulwawo. Okay. Sibe bababuza tuberekereza olwakadde. Ankulamusiza Dr. Manuel Sonjoji meya we Kawempe akwebaziza okunyonyola ne engineer Ronald bali mwezo meya Nakawa. Mwebale nnyo. Abawe simu wage kubawa esimu basolo bafunira. Bwabanga ofunye ekizibu kyonna kuba esimu 03 M2 03 M2 mukaaga 05 mwenda mukaaga 05 bwobanga oyagala ebikwata ku nnanga muntu oba oyagala kubuuza ebikwata ku birth certificate oba ebbaluwa y'okufa death certificate kuba 0M2 mwenda mukaaga 0M oba mukaaga 02 enamba zifaanagana naye ya birth certificate awasemba teekayo 0M oba 02 eya national ID teekayo 05 awo tujja kwogera naawe tulabe ngeri gye tukuyambamu. Ekololwa wayingika bulungi nga ndaba tumanye majege gakuuma kiri mu Ministry of Defense. Si bakambwe era ekololwa kifo kya public era nira office public office era office gye nkolamu ne mukama wange eyaffe ebeera nzigule kuva ku Friday tetwetaaga na kola appointment n'omuntu yenna kubanga we relate with the public office yaffe eba nzigule so n'ekirala tukuuma data w'abantu omubuuzizaako wano tesirina okusharinga ki information mbuuza nti omutanda mwafuna kaadi ye ebyo kwegamba eyo information sisaanye gisaasanya jjukira kino kifo kirimu data y'abantu bonna ab'omu ggwanga kuva kuwo wansi kutuuka kuwo waggulu kati lwaki tebagikuuma mugamba data waffe ali safe kyova osangawo abamagye red top naye sibula so neyanziza nnyo neyanzeege okumpa omukisa guno okujja ku BBS abatulabye abakubye amasimu basiimye so enamba zizo nzibawadde ebikwata ku national identity card yo tolinda nti balyoke bakusaleko essimu oba bagoba omwana w'okusomero nga omuzadde talina kaadi oba bakusabe birth certificate ya mwana jangu nga bukyali va kutomatomera odduuka eno ddeeri kubanga banka ekusabye national identity card buuza ebigikwatako gifune obeere nayo kubanga kati tekikyali kyakyeyagalire kyatteeka okufuna national identity card. Nange njagala kwebaza okutuula n'olaba n'oyiga n'omanya n'otegeeza ne bano njagala kwebaza tiimu gye tukola nayo okuva wa kamera producer abali mu TX njagala kujjukiza nti nga ku Lwokutaano lwa Sabbiiti eno mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi tulivira Maria Masaka mu Buddu tubeeyo programs zaffe ezisinga ku Lwokuna zigenda kukolebwaeyo tukakikuweereza butereevu n'olwekyo tosubwa nkujjukize Reham Harris International ye company ekola Reham Cola Reham Funtime Reham WhatsApp ona Apple Juice ona Mango Juice Reham Mineral Water wamu ne Rockbook
energy drink n'ebirala buli dduuka okisanga ogenda ogule beeyi nnungi ate nga kiwooma. Nsembyayo ba Friends of God Garments abo bakafulu mu kutunda amasuuti mu kusuubuza ne mu kwambaza ebintu olabikako ng'omuntu basange ku Namaganda Plaza edduuka F17 omwaliro gwa 2 second floor. Noddamu nga tuzzeemu njagala kwagaza benjagaliza Dr. T addako ku ssaawa 3 zennyini oluvannyuma tunaafuna amawulire gaffe ageesikika ku ssaawa 4. Nze Steven Dunstan Busuulwa akomaata kumira mpera tunaddamu nga tuzzeemu. Webale nnyo Michael.